abakwogerako mbwa za ku kyalo nkiddemu abakwogerako mbwa za ku kyalo kizibu nnyo okuba n'akwogerako ng'alina ebyokukola ebirimu amagezi. Buli alina ebyokukola ebirimu amagezi alina byalowoozaako, ali mu rashawa ayagala kulikavalinga loosezi za mwaka, akwogerako talina byakukola. Abalala tebateekwa na balumya mitwe, tebabeerangako serious. They are comedians. They are always playing comedy. So ayogera byayogera nga temuli mazima, temuli mulamwa, munnakatemba, ali mukazannyo. Teri kintu kibi nga kubuzibwabuzibwa munnakatemba. Munnakatemba abuzaabuza babagamba naye neyeebuzaabuza. Ogenda okulaba abadde ku stage ng'olubuto olukomeeri omusanga mu kkubo ng'akabuto kali munda kubanga munda yali atadde mu bigoye, naye yeerima nti alina ssente nga talina. Ate gwe n'akudulira nti gw'ojja kufa bubi, naye ng'ate byayogera naye ali mu kuzannya. Now, the book of John chapter 8 verse 44. Yokaana essula ya 8 olunyiri olwanamu 4. Yesu akkaatiriza agamba bw'ati nti Sitaani ye mulimba era ye kitaawe w'abalimba. Bw'oba ogenderedde eŋŋambo zibeeramu abo abatalina na gye basula, era kiba kizibu omuntu eyasimbye wali emmotoka najja n'akola obwa Asha okubeera mu bulugambo nga Asha. Njogera n'abantu bangi ku bugazi bw'ensi. Weegendereze yakugamba ebigambo ebisobola okugoba ku kyaki onoonye gy'asula. Abatusingako ku bitabo batugamba nti an idle mind is a devil's workshop. Obwongo bw'ogaana obupakira ebigenda okukola Setaani ng'abweyambisa. Nyamba okolenga akalisaaki, either omusanze wano oba omusanze ku social media, ali ku simu oba ali ku Facebook oba ali ku YouTube, nkolerangayo omulimu ogwo. Onoonya ayogera obutwa kyeyeekoledde mu nsi, waasula abaana be oba mukazi we oba bazadde be. Bw'ozuulanga nti mbwa ya ku kyalo trashinga byonna byebadde yogera.